kikaali kuba kuteebwa mu nkola. So twetaaga tumukobere nti abalimi b'ebikaado bakaalina ekizibu ekyo. Amawulire amasunsule era amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eri emu yokka Nabasa Twamba. Muwunnyukidde olunaku olwaleero nga poliisi evuddeyo n'erooka etegeeza nti olunaku olw'eggulu embeera yalabikidde mu kibuga eky'Ellira oluvannyuma lwa poliisi okuba nga bw'eti yazinzeko woteeri Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform era akikwatidde bbendera ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Uganda mwe yasuze awamu n'abantu abalala bagenda atambula nabo. Kyaddiridde okuba nti waliwo abamu ku bammemba b'ekibiina ky'NUP abagamba okuba nti wano babbye akuuma ka poliisi akavunaanyizibwa ku nsonga z'okulondoola okusobosa emirimu gya poliisi okutambula obulungi awamu n'okkakkana ku mmotoka ya poliisi ne balooka bwe batyo bagifumita omupiira ogw'emabega ne gutuula wansi. Bino bijjidde mu kiseera nga bannakibiina ky'NUP baalaze okutya okw'amaanyi era nga wakati w'essaawa 3 n'essaawa 4 ez'ekiro okikeseza olunaku olwaleero abasirikale ababadde bawerako ddala bazinze ku hoteri ne batandika okubba endabirwamu ne baziyiwa wansi n'oluvannyuma ne balooka bayingira munda nga bagamba nti waliwo abamu ku bantu babadde baagala okuggumbamu obwala abagamba okuba nti babadde baziba emisango. Kati okusinziira olunaku olwaleero mu budde obw'okumakya embeera ebadde ku hoteri emu mu kitundu kino mwe baasuze Kyagulanyi Ssentamu akedde kutuuza lukiiko lw'abamawulire n'alooka agenda maaso n'okuba nga bw'ati avumira embeera eno eyabakoleddwako ng'agamba nti effujjo eryabakoleddwako n'abatwala ebyokwerinda n'ekiruubiro ky'okwagala okuba nga tebamalamu amaanyi kyagamba nti bakyali bagumu tebagenda kutiisibwatiisibwa. Gambye nti babadde ne be banoonya era nga bwe mwalabye ne lumu zaffe bazikubye tyagaasi naye era tekyatandise jjo mujjukira nti ennaku bbiri eziyise mwami oyo abadde nga tugoberera bayita mu Kiibi ng'era ttiimu ye be baatomera abantu ababodaboda abasatu bamale batekoomu nga tugenda ebusunju. Mwamulaba ennaku bbiri eziyise nga atomera Oirod Daniel gwe mumanyi nga Dan Magic ng'amutomera ne kihelmet ky'ebyuma era n'amuyisa bwinnyo n'amuleeta ebiwundu 2 enyi ne kalinda minyira. Olunaku lwa jjo twabadde tukomawo okuwummula bategeezeddwa emmotoka eyatubadde emabega emu ku mmotoka zetutambula nazo ekulemberwa munnaffe gwe bayita mu lugwala wa Bobi yasaliddwako poliisi ne babajjamu ne babatikka ku gyefanga babatwala CPS y'Ellira babasibira eyo keredde nga bataddeko 7 naye nga 10 bakyabasiba era tusindiseeyo timu yaffe. Anjogeddeko n'akulira poliisi mu Lango ne Soroti gwe bayita Afande Nkole nantegeeza ekyabatulumbisiza jjo babadde banoonya omukufu tuyita tawa era bagamba yababyeko laptop buno obuuma buno obusalako essimu n'ekisumuluzo n'engoye. Kaakati newankubadde embeera eno yabadde ku hoteri mwe baasuze oluvannyuma lwa poliisi okubazingako tebalobedde kweyongerawo n'enteekateeka zaabwe z'okunoonya akalulu olunaku olwaleero mu bitundu eby'Ebukaramujja nga babadde mu bitundu ebya disitulikiti ya Biimu ne disitulikiti y'e Kotido. Kyagulanyi Ssentamu gy'asinzidde n'alooka asaba abantu mu kitundu kino okusobola okumulonda afuuke omukulembeze wa Uganda addako kubanga agenda kukola ku nsonga eziwerako ddala ezibasoomuuza omuli ensonga z'ebyobugagga mu kitundu kino bwe bakyalemeredde okuba nga tebafunamu ensonga z'amakubo amabi agalayitika mu kitundu ekyo eziremesezza abantu ba bulijjo okubaako bwe kye beekolera naddala bannabyabusuubuzi mu kitundu kino n'ensonga endala nnyingi. Kyagulanyi Ssentamu agamba singa abantu ba bulijjo basobola okuba nga tebakolaganya wamu kigenda kubamba okusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda naddala mu kalulu akasembedde 2026 ng'agamba nti mu kiseera kino ab'oludda oluwabula gavumenti basaanye okusobola okuba nga bwe batyo bavaayo okutambuza enjiri y'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Amawulire amasunsule era amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eri emu yokka Nabasa Twamba. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga ng'onono ye Honorable